Leo tusakerekerezayo. Wabadde nkyamagamba kaje busatu sente nyingi. Yazoononera mu video abantu babandi bali bakankana nti banajja luna tatumenyawo. Kakati oluvannyuma lwa listi King Saha wadde baamuteeka ku listi naye waloke ne bamuwoninga ekino ekyaluma King Saha. Omanyi kitegeeza ekyokuwoninga tukivvuunule buli omu mu ngeri. Baamuwoninga namugamba onaatera okuggwayo. Byali bingi nnyo ebijja mu bwongo nga bakoze eki nga bakuwonize. Kakati King Saha n'akola sayibawo nga buli ddakiika n'akola ebya Kenzo nga buli luvannyuma lw'eddakiika abaako kaateekayo. Musajja yampadde warning happy 2020. Sajja webale kuwagira keeping an eye on my music yet you have your own real big job. Kakati nambala bebawoninga era mwali munani ne Fefe Busi naye baakola ki bamuwoninga. Kakati twakoze ne tugenda ku abeera radio presenter ate nga ne music amukola ki amumanyi Kawashi anti yagambe ku Kawashi Gwene bwotajja Camilo ne Bobi Wine bajja kujja nga ali mu kuyombera naye yayombye nnyo ng'ebya Kenzo bennyini. Kakati twafunye Selector Williams atubuuliremuko okusinziira ku listi eyo n'abo nga bwe bayomba. Lwekituwe Selector Williams atubuulire King Saha yabadde mutuufu okuyomba, Fefe Busi yabadde mutuufu okubaako byayogera. Laba kano go wakawashi ato hash yellow wash wakati nako tuwe kundi kale kyonna Fefe Busi nga bwe bamutaddeko warning yali yatuwe essuubi lingi nnyo nga tuva 2017 18 naye jjukira yali bato ziri zamugiranga kati ate n'abantu abali takyalina nnyimba nnyo ziri ku electronic media naye ng'ennyimba zakola nnyo freestyle ku concert kati abata yazze ku concert tasobola kumufuna. King Saha sobola musalira musango nti talabise 2019 kasita yalabika 2018 kubanga bwe nkugambye nti industry eno n'okugiwangalamu emyezi ebiri oba w'amaanyi nnyo so abadde tasobola mugambako nti alemereko kyekimu ne A-Pass ndowooza nti agezezzaako kubanga tujjukira A-Pass yateekako ku bunkenke nga ye comedian w'oku online ate ng'alina n'ennyimba. Cool by nature of his music style abeera ne bias ku any other music style etali bino kidandali. By nature abadde akola kino kati oluyimba ayinza obutalulaba mangu katubadde ne bwagamba tosobola kugamba nti bwagamba teruliiwo. Ekifuula artist ow'amaanyi kwe kuba nti aleese oluyimba ne lukola eŋŋombo. Abayimbi ennaku zino abasingira ddala abayimba contemporary rumba oyo gwe bayita bandi bagenda nnyo emikolo gye bajja ssente. Misa Kisemakulu atrendinze nnyo ku mikolo ngo n'oluyimba baluyimba. Nzikira bwe yalufuluma yatandikirawo duyimba abayimbi batya nnyo okuperforminga oluyimba olupya. Yalutandikirawo ne baluleetinga nalwo. Yebadde gospel song of the year ng'ogyeko ne Kikibombe kubanga luzere luyimba abantu bye baagala okukola bye bayitamu byennyininyini ne bye aspiring okufuna. Oluyimba olwo ne lwattractinga success nga Ssaabasajja Kabaka okugamba nti Misa Kisemakula kati olissa. Ssaabasajja Kabaka n'akola ekintu ekitabangawo n'ajja ku concert etali nkuuka n'asituka n'atuula mu Africana n'atunuulira omusajja we ng'aweereza abantu be nga ne Ssaabasajja Kabaka atudde. Ekyo kiba ky'amaanyi nnyo. Oluyimba tulukubye nnyo nze nzikiriza nti ezimu ku nnyimba eziri significant with relevant content ezitabadde ku list eno ya Bebe Cool bwagamba ate nga bwe gambye nature ya music gwakola ebeera ne bias ku kina ayinza okuba nga n'abaana bamuyambako ttiimu okulonda ennyimba zino bayinza okuba tebaluleetinga oluusi terubadde mu clubs ne baluleetinga awe so nze ndowooza bwagamba kwali tugende lubadde luyimba olutambulanga ekkovu naye nga lujja kutuuka so bwe mba mbeera fair ngamba nti bano kambawe tugende ne bwagamba kakati